Msaza nsenso kununiza oni otya mzee wale milimu ngotubuzeyo nga mwetuli ate simu nga myansa sisi ona nkubira buli kaseera buli kaseera ona nkubira akubanza omanyi ife tuli batunzi ba masimu na yampeza akasenda ngo yagala muguze simu nembaka esimu gye muweereza n'atagisiima nangamba sigisimi n'agikomyawo kati nga akasende yakampa ate nesitakola ki notamuwa esimu nesitamuwa simu kati ndi mukuyiyayiya bwenjiya kati nakitomuwa sente we akasende tekaliiwo kali biseera zibeera zikubira akaseera abeera nkubira tulabe namba oyo tulabe namba oyo yeno yono yona aliko yenyini yeyo yenyini yeche alo ezebala sebo yegwe banje ne simu nomusindikira sente nga wanaba oboda teyagala kukwata simu wo konze simu nze bwenzisanze nga simu bamyanse bamutadde silent konze kabayogere naawe kali siri bweti ozitwale ku polisi okay no problem kali siri bweti zangu wano ku station wano enasa nagandi opposite nakatuli ene y'amatooke awola bamuyembe enene obuuze seya mani awo ofisi yange waali nza kutwalayo yes zibeeraawo zangu nkutwalayo no problem nobuuza ne reference ya police no problem zangu ozikwate ozitwate twagala bazibi kane nkuninze funa boda kale webale wate simoso enseno siribweti enesawo netwagala bazibi kali onsabye kumukubira ati siribweti ati kumukubira ati nzikutte mukwasi ngotwagala kuzikwata ate kuzisaba si obadde ngamba kulaba namba nze nga siziraba namba akuba olowooza nange eziri ensiru nga gwe wenaba katugirinde gye ogende ku polisi